Leero lukutte olunaku olwokubiri ng'ekitongole Kikabaka Foundation kirambula abalimi mu ssaza Busiro era leero kisiibye mu ggombolola ya Ssaabagabo Nsangi mwe balambulidde abalimi ab'enjawulo. Abalimi n'abalunzi 5000 mu buli ssaza be bagenda okuyambibwako ekitongole kino ne bannamukago aba Heifer International nga baakubabangula ku nnima n'ennunda ey'omulembe. Enteekateeka eno yatuumiddwa Dream Hub Project ng'abalimi bagenda kuweebwanga ente ez'olulyo, sola n'ebirala. Abamu ku balimi abalambuddwa mu ggombolola ya Ssaabagabo Nsangi baaniriza enteekateeka eno era bagamba nti obulimi n'obwegassi babuzuula dda nga bwe bugenda okubayamba. Kubanga lita ntuna 10,000 okubisa 3,000 times lita 25 ziba sente mmekezo. Ente zaali zituwa lita nga 7 twasobola ozijjangamu lita meka? Lita 15 2 ndabanga kitukolera. Ekyokubiri ngenda nnyo mu myoleso naddala egitegekebwa Obwakabaka bwa Buganda. Nindaba bannange kye bakola nenkyagala neŋŋamba nange wadde ndi wafunda watya nsobola okubaako kyenkolerawo. Abavubuka ababanguddwa basabiddwa okwetanira obulimi n'obulunzi kubanga bufuna kiralo. So abaana amagezi gemba wabaagala emirimu gy'abazadde baabwe gireme kuzikirira. Omuzadde ne bw'abaawo obanga avuddewo omulimu gwe gusigala gukyagenda mu maaso. Omumyuka owokubiri owa Ssebwana Kayongo Vincent agamba nti abalimi abasinga okulima babadde tebannagufuula mulimu okuggyako okufunamu emmere yokka. Wano mu Buganda ffe kye tulina ekyobuwangwa kyaffe tumanyi kimu kulima. Naate wadde okulima weekuli naye oli tafaayo okulaba nti okulima okwo kunkulaakulanyiza kutya. Bw'atunda n'afunayo eza sukaali n'ez'omunnyo n'eza sabbuuni nga biwedde. Gezaako okubakubiriza tuwadde ng'oli wafunda tandika n'enkoko 10, tandika n'enkoko 5, otandikire okwo ojja genda osenvula mpola mpola okulaba ng'otuuka ku kinene. Abakyala ku bwegassi era abakyala mbayigiriza nnyo okubeera awamu. Ssenkulu w'ekitongole Kikabaka Foundation omukungu Eddie Kagwandagala agamba nti ebiro by'Obwakabaka okuyitimuka bitandise era singa abantu ba Kabaka banaddamu okwetanira eby'obulimi Buganda yakudda ku ntikko. Tugenda kubanga tubasomesa, tugenda kuba tubawa technical support, ate tubawe byembagambye nti sola, ate era n'ebintu byonna bye mukuze bibagulweko. Kakati ekyobusika bwaffe ffe ng'Abaganda bulimi, obulunzi tubugattako bugassi tuve mu nnima eno ey'okubeezaawo famire tugende mu commercial agriculture. Ono agamba nti bagenda kutandikawo ekibiina ky'obwegassi ku ggombolola ne mu masaza ag'enjawulo okuyambako abalimi nga babawa amagezi. Okusooka aba Mot Foundation batwetaaza abalimi 5000 mu buli ssaza. Kakati kitegeeza bwe tuba nga tulina amagombolola 10 ekitono ennyo wano tubeera 5. Bwe tugenda okubanga Mot Foundation ejja kubanga etuwa ensimbi okubayamba okubasomesa, okubalabirira. Si buli omuntu ajja kuweebwa ente naye wajja kubaawo tugenda kugaba ente ate tugabe ne sola. Sandra Nabaggala ne Tony Kitenda, BBS Serefina ageesigika.